munoonyereza nemutuukako. Okay. Kati gwe mbeera naye naye omulimu gwakola gwakwekwasa awo. Olunaku afuna 5,000 alina okundekerako 3,000 ez'okulya. Kati sokoleke nga ovudde Masaka ozze watambula tewalinya taxi walinamu akasente n'olinya emmotoka nekuleeta e Masaka nekuleeta e Kampala. Nalinyawo taxi ne bagamba kenda okuva e Masaka paka mu paaka empya. Awo neninyawo 10 nengenda wali ew'omukulu wange. Kati mukulu wange ndaba nga amutadde ku bunkenke. Taata waffe waka mulwadde w'omutima baba beetagisayo ku kasente kyokka alina okuyamba nze. Ate afuna olunaku 5,000. Ani afuna 5,000? Oyo mukulu wange muganda. Kati bw'ova ewatukira ne wa muganda wo n'essawa ya leero wooli n'olubuto lwo lwe wajja eri mu kyalo. Kati muganda we yakulabirira? Yandabirira. Muganda wo mufumbo si mufumbo? Si mufumbo. Abeera yekka? Akola mulimu ki muganda wo? Hotero naye yafuna gwa hotero. Afumba mu hoteri. Afuna sente. Tukomyewo mikwano mu kitundu ekyokubiri tukyali ku mboozi y'omuwala. Mpozi amanya? Kayendeke Alice. Kayendeke oli wa ggwanga ki? Ndi Mugwere. Oli Mugwere. Kakati ensonga tuziwulidde. Abazadde maama wagezaako okumugamba ku mbeera eyo nti munaye maama gye bantwala okukola ate nafunirayo bizibu, wagezaako mugamba? Maama natuma mukulu wange yamugamba nze nga mpulira ntya n'okugamba maama kuba ewaka banzijayo nga bamanyi ngenze bamanyi ogenze okukola munaye obayambe. Natya n'okugamba maama nentumayo mukulu wange nti yaba amuwulira. Naye ndowooza naye ebyavaayo byali si birungi, yatya n'okuŋŋamba n'akisirikira kuba namubuuza n'agamba ngenda kubuulira kuva kwolwo kale nze manyi tebyavaayo birungi n'abisirikira. Ate nga watugambyeko n'ewaka nayo embeera si nnungi kuba waligambye oba okodde ewaka otuule naye taata bw'oyo watugaye mulwadde. Taata mulwadde wa mutima ayinza n'okuddayo ewaka. Taata akola oba naye ali waka atudde? Ali waka atudde takola mulwadde wa mutima. Kati ate maama ye akola ki ewaka? Naye ali awo? Maama naye kati ali awo talina nakyakola kuba naye ali awo talina kyakola. Kwegamba mu bufunze essuubi ly'abazadde bano lyali mu mmwe ate nammwe mufunye ebizibu. Kakati nga tonnakaaba lindako kukaaba, wagezaako okuddamu n'onoonya ku musajja oyo, ku mulenzi oyo eyaleeta ebizibu ebyo byonna? Omulenzi oyo nagenda eyo we nali mbeera nemunoonyerezaako ne bantwalayo ewaawe ne bamukubira essimu ne bamugamba mbu olina omuwala gwafunyisa olubuto. Omulenzi neyeegaana nti omuwala anoonye yamufunisa olubuto nze simumanyi simulabanga nako. Yakwegaana? Yaneegaana nenkaabira eyo nga sina yadde nazinzijayo. Naye oyo maama we n'akwata omutwalo n'agunsuulira nti we gunaakutuusa gw'omanyi nze simanyi byammwe. Nentambula nenkomawo kati ndi awo nalowoozaako oba nzijemu olubuto naye ng'ate siina sente naazijjawo neŋŋamba. Walowoozamu okubijjamu? Nalowooza naye nga sinaalina 10 neŋŋamba oba tomanya Mukama oba aba yampoono yekka. Ate nemujjamu nenfuna obuzibu neŋŋamba kangume mbeerewo. Naye n'obuyambi wennyini sirina kuba ndaba nga sisita wange naye atuuse okunnemererwa naye lwakuba nti tasobola kungoba. Tasobola naye ndowooza sirise busirisi kuba munnaye akugoberewa. Talina waasobola okuŋŋamba kuba naye era ndaba nga alemereddwa. Olaba nga naye embeera egenda emuyinza takyabisobola ate munnaye oli afuna 5,000 olunaku.
transport amagenda n'amadda alina obuvunaanyizibwa alina ennyumba naye alina ebizibu bye naawe oli awo mutuuliridde. Kati nze simanyi kye ngenda kukola kuba nina ebirowoozo bingi. Simanyi. Tomanyi. Kwata mpola. Kakati obadde oyagala tukole tutya? Obadde oyagala nze munnaye nkuyambe ntya nga nze? Mbadde nsaba mumpe ku buyambi kuba siina wendi, siina kyendi. Mbadde nsabako ku buyambi. Oba n'omuntu yenna nga yeetaazeeko ku mukozi nsobola okukola. Osobola okukola n'olubutamanyi g'ogalina? Siina kyakola n'abeera ngaawe ndyo. Tolina kyakola, ojja kukola. Okola okusobola. Mirimu ki gy'osobola okukola gye weewulira muli singa omuntu aba akufunira? Obango ogw'okubeera ewaka. Okubeera ewaka ng'okola ki? Ng'okola emirimu gy'awaka? Oba kukola mu hoteero. Okufumba emmere, omanyi okufumba? Manyi okufumba. Oba kugamba kusiika chipusi. Ngenda bikola kuba siina kyakukola. Tolina kyakukola. Kakati bw'ozaala omwana mazima ogenda kubeera otya n'omwana oyo mu mbeera gy'olimu? Tolina wooli nti wootudde wano, tolina wadde akagoye, gwe kennyini tosobola kwerabirira. Kati omwana yo ogenda mulabirira otya mazima? Nze bannaye simanyi na kumanya ekyokukola. Kujjako obuyambi. Bakuwa obuyambi. Tofaayo mikwano gyange. Abalungi mikwano gyange, abalabi ba ABS TV, mwabankubirako mu programu namwatulira. Mikwano yonna gy'osinzidde. Osinzidde Masaka, osinzidde Ggulu, Kalamoja, Pakwakya, Arua, Moroto, Kampala wano mikwano. Ekituuse ku ono naawe tomanya kiyinza okutuukako, kiyinza otuuka ku mwana wo, si kimwagaliza, kiyinza otuuka ku mwana wa neighbour, omwana wa muganda, omwana wa kojja, omwana wa jjajja, omwana wa baaba, omwana wa ssenga. Mikwano, bw'okolera omuntu ekirungi Katonda akusasula. Ayinza obutasasula gwe, n'asasula omwana wo, n'asasula owooluganda lwo, ate tomanya ebintu bikyuka. So mbadde nsaba mikwano gyange, neewombeese omukyala mumuwulidde. Mwana muto yafuna ebizibu, bambi si yeeyagalira wabula ebizibu yabifuna. Omuntu yamuto yamukima ewaabwe nti munne yamutwala kukola, naye gye baamutwala okukola gye yafunira ebizibu bino. Ebyo bibaawo, abantu batomera buli lunaku. Temumusalira musango kuba bambi nze ndaba tagwina. Yafuna bizibu, kati munnaye mbadde nteesa tukwasaganye wamu gwe nange. Kyonna ky'olina, ow'ekikumi, ow'ebibiri, ow'ebitaano, ow'olukumi, ow'olwataano mikwano, ow'omutwalo, nsindikira ku nnamba eyo gy'olaba 072051011. Omuwala ye talina ssimu, n'alibawadde ennamba ye ey'essimu. Ate essimu y'abaaba ogirina, ogimanyi? Simu baagimubbako naye talina. Baaba naye essimu baagimubbako talina. Kuba munnaye bayinza obutanneesiga. Ne bagamba namubiri oyo ayinza obutazituusa. Baaba talina ssimu. Kati munnaye baaba talina ssimu bw'abeera naye kennyini embeera mugirabye naye talina ssimu. So kati option yekka mikwano kusindika kasimu kangaako. Mikwano nja zituusa, temutya temufaayo, nja zituusa. Omuwala nga bwe mulese wano era bwe njagala tumuyambe, era bw'anaaba ateredde mikwano era nja mmuzza yeebaze. Gwatalina ssente ng'olina akalimu k'asobola okukola, ekyo nakyo tukyaniriza. Ye agambye mwetegefu okukola, mwana muto myaka 18 akyalina amaanyi agakola. Mikwano nkubira ku nnamba eyo era yennyini gy'olabaawo. Mikwano wonna wooli ajja kubajja, nze kennyini nja kujja naye tulabe wagenda okubeera. Twetaaga awantu nga wagenda okukolera ng'ate agenda kuba ng'asobola n'okusulawo. Mukitegedde mikwano, naye njagala bw'oba omufunidde ekintu ekyokukola tokola nga ate bali abaasooka, bambi musasula akasente ke. Alina obuvunaanyizibwa, wuno omukyala muzito agenda kuzaala omwana, so yeetaaga obuyambi, yeetaaga ssente. Taata mukyalo mubiwulidde, ebyewaka si birungi, so yeetaaga okwerabirira, yeetaaga okulabirira omwana, yeetaaga okulabirira abazadde mu kyalo.
kuba munnaye buli muntu azaala omwana amuyambe kati ate omwana bw'atuuka nga naye afunye ebizibu tekiba kirungi. So mbadde nteesa mikwano tukwasaganye wamu oba omufunidde ekyokukola mukwano musasule akasente bambi kamuwe obuvunaanyizibwa bwobuna bufunye akyali mwana muto yaguma olubuto alufunye bambi n'atalugjamu atugambye mbu yalowoozaamu singa keekaana ke yalina yekka mwoyo n'amwogerera kuna tajja mu lubuto olwo nga bw'ali maama omulungi bwe njagala mikwano tukikuume yeewaddeyo akolerera omwana we ku myaka gino ebyokusoma byagaana ekyo n'akita. Kaakati mikwano twegatte tutereze ku bulamu bwe katukyuse ku bulamu bwe mikwano gwe nange mbeegayiridde mikwano mbeegayiridde owoolwali gwe tofaayo mmeka z'olina teekako zijja ggula akasuuka zijja ggula ekizigo zijja ggula eddagala ng'alwadde embeera mugiraba zijja kwongera ku renti w'abaaba zijja muwa ekyokulya mikwano kyonna ky'olina neeyanzizza nnyo neeyanzeege mukyali mu puroguramu namwatulira gwaliyo mikwano nga nawe olina ensongayo gwali eyo nga nawe olina ekiganye bitawiisi ku ssimu eyo yennyini gy'olabaawo wandika ebbaluwa ogireete wano mikwano ojja kuba nga naawe otereera. Kakati mukwano tukyagenda mu maaso ne puroguramu mbadde nkusabira ku buyambi kati bw'obeera awo wali olowoozezza singa ofuna omusajja omulala nagamba nti kale akutwala akuwasa ekyo kiba kitya toyagala saagala toyagala owulya kati oyagala kukola toyagala kukola saagala byabasajja ate toyagala byabasajja wabirozaako wabiraba banaye kakati baaba oyo mbadde njagala naye tumufuneko wano lwakuba ndowooza tekigenda kusoboka si kyekyo ali bize akola munnanga ate munafuna 5 olulaku ate nazo azisubwe kati bw'olwala sooka ombuliremu waka ewaka embeerera etya olwala mukola mutya kuba munaye omukazi ow'olubuto tebitera kuba byamba anti nga wenkubuulidde nti mbeerawo na 12 ez'okulya era nowendi wano senyiga nnumira bya ddala naye nguma bugumira kuba nti sirina kyakukola yadde mba sirina yadde zigula ddagala yadde zigula panado nga wondaba wano era guma bw'oli wano bw'oli kwegamba nnyina senyiga mungi naye sirina yadde zigula ddagala tolina wadde ezigula eddagala kyokka oli mulwadde nembeerawo awo beezi nga sirina kyakukola. Kati omwana bannange kyembadde nsingira ddala okwagala mikwano nsooka omuwala ono agendeko mu ddwaliro alabe embeera y'olubuto luno olubuto lw'olukuze talinnya nkuwadde mu ddwaliro newoba oli eyo ng'oli musaawo mukwano osobola okunkubira ku ssimu n'ogamba omuwala oyo newaddeyo okumujjanjaba paka ebbanga lyagenda okuzaaliramu olubuto olukuze tamanyi na kye bayita maternity bagiyita batya maternity antenatal antenatal care yes tamanyi talinyangako mu ddwaliro talinawo wadde akagoye wadde akasokisi k'omwana bw'ati akasooko talina wabula agenda kuba maama era nga yeetisse ettunga mukwano we mulaba bambi tuyambe bamaama b'enkya tuyambe bamaama ba Uganda tomanyi ono ayinza okuba nga yagenda nga yeetisse president wa Uganda ow'emmaaso awo si kyekyo maama bambi kati baaba katisooka mbulire ye ku mbeera y'abaaba embeera y'abaaba ng'oggyeko 4-5 teri kirala kyonna kyakola kufuna mu kasente tewali kirala ogambye si mufumbo si mufumbo tewali mulimu gwonna kujjako gwe ate baagumufunidde ku lwokubiri weyagufunira naye olusi tubadde tubeerawo nga kati ebbanga lyonna wabadde talina mulimu embeera eno mubadde mugiyitamu muti wadde talina mulimu olusi nga tubeerawo awo kale ezo mikwano ze nga bebandeeterayo kaako okulya baba baleese ne tukalyamu ne tubeerawo
ne mubeerawo nga balumirirwa nti oyo muganda walina olubuto weba baleese oba ki baba baleetedde Rolex ne mugabanamu ne munywerako amazzi ne mubeerawo Rolex gwowa olubuto ne mugigabana buli omu ne musalasala bu piece ne tulya